bebanga bawambye either ku nsonga zaffe za NUP kibawagizi ba NUP naye ebiseera ebirala nga baganda baffe abasiraamu bebawamba ne batwala ne babuzaawo era mu kaseera nga bannayuganda bakyanoonya bannaabwe abajja babuzibwawo. NUP kintu kino ekiwomyemu omutwe abagamba nti baagala okusooka okuzuula bannayuganda abo bamanye ensonga ki ezibawambisa, bamanye lwaki gavumenti ebakwese, kubanga ensonga eziri mu paalamenti olwaleero za kubanja abantu abo. Naye paalamenti ensonga zino egezaako okuzeebalamu okulaga nti abantu abo ddala tebaliiyo. Akulira akakiiko ke bayita ak'eddembe ly'obuntu wadde nga tekakolera ddembe ly'abuntu kakutuukiriza mishoni za Mwami Museveni. Omukyala Mariam Wangadya yavuddeyo olunaku lw'ejjo n'agamba nti ye ensonga ezo NUP ezikozesa just kuziremeza mu mawulire kuvumaganya gavumenti, naye ye ng'omuntu omu tazirabamu nsonga y'amakulu. Era bw'atyo n'agamba nti fayiro y'ebintu ebyo agenda kugiggalawo. Kitegeeza akakiiko akeeyita akalwanira eddembe ly'obuntu bwe kaggalawo fayiro ezo, munnayuganda eyabulwako omuntu we aba tagenda kufuna bwenkanya. Munnayuganda eyasibibwako muganda we oba omuntu we yenna aba tagenda kufuna bwenkanya kuyimbulwa, kubanga tukimanyi bulungi nti abantu bano baasibwa ku nsonga z'ebyobufuzi naye nga tewali musango gubavunaanisa. Kuba ne gye buli eno abali mu makomera bakugamba nti bakyanoonyereza bujulizi obuluma abantu abo. Olwaleero Ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform David Rubongoya avuddeyo ku nsonga eno atangaze bannayuganda, avuddeyo kuleeta obujulizi obw'enjawulo ng'agamba nti buli wiiki balikodinga obujulizi ku bantu abo abajja babuzibwawo. Famire nnyingi ezibadde zitamanyikiddwa nti abantu bazo baawambibwa, kubanga ffe tumanyiko abantu 18 aboogerwako abali nnyo mu mawulire ensangi zino, naye kigambibwa nti waliwo n'abantu abalala ababadde baatya nga tebavangayo. Wabula oluvannyuma lw'ekiseera nga paalamenti etaddewo akazito bagamba nti twagala abantu bano, famire nnyingi ezizze zizuukamu abantu abaabuzibwawo era nga ensonga zaabwe bazirese dda ku kitebe kya National Unity Platform. Sekretary General David Rubongoya z'ensonga zazo okuttaanya okulaga akulira akakiiko akeeyita akalwanirizi k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya ebintu byayogerako aleme kwogera bintu bino ng'abalaata bubalaasi ku bulamu bwa bannayuganda. Abantu abaabuzibwako abaabwe babalina era bonna bakkiriza nti ddala abantu baabwe baawambibwa gavumenti ya Mwami Museveni. Everywhere in the media about her missing husband who was taken away in November 2020. So the RDC paraded the man, and the man started claiming that he was the one, he's the Lukwago Martin, which we condemn in the strongest terms possible, because when we contacted her, she confirmed that this is not Lukwago Martin who they are looking for. She has never met that man, as she will tell you herself. But this is to show you how the regime is very shameless. You know, they started with the Eric Mwesigwa issue when they claimed that NUP tortured him. And now they are trying to discredit the pain of these families. And you saw how the chairperson of the Human Rights Commission, Mariam Wangadya, was talking about this. So they are trying so hard to discredit the pain of these people, but our demand continues to be that we want these people back, because these were Ugandans who were abducted and taken away. And we've been saying that if those who were killed, let them produce these bodies so that the families can have closure. These families should be able to bury their people and know that instead of them every other time coming up with stories of this kind. Because as she will tell you the circumstances under which the husband was taken away, and of course she has come with the son to Lukwago Martin, who will also speak to you. Jonas. No problem. Abanyabo ne basebo amanya gange nze na Muyanja Mary
maze akabanga nga ngondaba mu mawulire sijja kukowa kunoonya bba wange gwe bayita Lukwago Martin batwala ennaku z'omwezi nga 23 Novemba 2020 bamugya mu katale k'ebugoloobi ng'ali ku mirimu gye egya bulijjo gye yalinga akola naye tekineewunyisiza omuntu omu okuvayo mu mawulire n'agamba nti Lukwago Martin ye tebamuwambangako era ye gyali yafuna accident naye omuntu gwe bandaga si yebba wange tabanfuna bba wange ekifaananyi kyenina n'okugenda ekifaananyi kye bafumiza mu mawulire si yebba wange kasimanyi lwaki gavumenti eyagala okuddisa abantu simanyi oba eyagala kunsuula ddamu ve ku nsonga zineeno naye tesigenda zivaako nga siraba musajja siraba taata w'abaana bange nabadde ajja ku mawulire naye funa n'eddoboozi ly'omusajja nga baagala okumbuuza ddala ye musajja g'omanyi naye ng'omusajja simumanyi eddoboozi siriwuliranga nako n'ekifaananyi Lukwago Martin owange gwemanyi sinnamulaba bannange munyambe ekifaananyi kyoli ndoza mwena mukiina kyoli gwe baleese ekikyetagawa musajja simumanyi bannange saagala bagegete ebigambo bibatamanyi okuvumirira okufumaganya amannya gakwatibwa n'okugamba nti bankubira essimu zine bagamba ensonga za bbange nazivaamu ensonga za bbange sizivangako omwana wange n'atangira atya nti mama ensonga za tata yazivaako nga tatayitambulabanga imagine naye namuwadde essimu awuliriza eddoboozi ate naanakuggwa nayo n'agamba osiye taata wange mwana awezeza emyaka 8 olwayo emyaka egiweza 3 bukyanga batwala tatwali taddangamu omulaba naye nga lunaku lwava kusomera mbuuza taata ndiddamu omulaba tuuka n'okyusa environment gy'abeeramu nga manya atirisi alibeerako oba alikyerabiramu ka atirisi akaseera kubanga kimutukyaringa banemulekerawo okuddiisa abantu Martin Lukwago talabikanga nze omusajja owange nali mumanyi namala naye emyaka 9 mumanyi nesano ne bwomuleeta mumanyi bwafaanana nasaagala mulimbe bantu nti Lukwago Martin Lukwago yavuddeyo mbu yalabise tannalabika n'omwana wange nasobola okubagamba ekituufu sigamba nti nina byemuteekamu naye amanye ekigenda mu maaso si mwana muto ennaku z'omwezi batwala kitaawa ajjukira bulungi si ono yekayeka gwendezi naye ne baganda bekyeka tatawe tebaddangamu mulaba mulekerawo okulimba abantu bannange Lukwago Martin tannalabika bamusanga bugolobi mu katale ng'atudde ne banne mulesha tayimu yabwe yali ku luddo ne wajja abasajja abambadde ebiddugavu ne bamutwala eva since olunaku olwo tuddangamu mulaba n'olunaku olwo bamutwala balina omuntu gwe bakuba n'essasi ate olinawo akyalina essasi mu kibeere nowe mujja ku ground ne mubuuza Lukwago Martin gye yasiibanga gye yabeeranga buli omu amumanyi buli omu akimanyi Lukwago Martin talabikanga lwaki mulimba abantu bannange lwaki mwagala otukabyanga buli lunaku banna abantu bano balina families balina abantu be baali balabirira mulekerawo okulimba abantu bannange bambi mutuyambe bamba mwamutya nkimanyi nti omusajja yagenda naye omusajja ne bwemulaba mpisa mukugezesebwa okw'amaanyi banvumye ampisa amanyi temulimba abantu Lukwago Martin tanalabika SG Tumulekona The names of Namyanja Mary, the wife to Lukwago Martin, who was taken on the date of 9th of November 2020. But those who are going around telling people that Lukwago Martin is seen,
Lukwago is not yet seen. I'm still looking for my husband since he was taken. Someone said that he called me and I said that about the issues of my husband. And I told her that over him smiling who called me. Because no one has ever called me the issues of my husband. Ever since he was taken, I've never seen him. The one who's going around telling people that he is Lukwago is not the one. Please people stop telling people lies. That is not Lukwago. I know my husband. I spent 9 years with him. He's not my husband. I had 1 kid and other kids are for other women, but the mother died. I'm the one looking after those kids. Stop telling lies, people. Lukwago is not just to be found. He's not found. I'm still looking for him. Any questions? Kakati mama kikyosaba gavumenti okubanga kusanga walienkaagumaki walisabye muntu oyo akwatibwe kikyoluuza yenna agenda nga yeerimbika mu linnya lya bba wange akolebweko n'obwire bulage kubanga tamanyi kikyazanyira kunza omusajja wange nali mumanyi olaba omwana ono nga bwafaanana yali kitaawe kati ombulire omusajja gwe batadde mawulire n'ono omwana balina bye bakwataganira balowooza nze ndi musiru nze njagala bba wange oba mufu oba mulamu njagala bamundage ye mukyala wa Lukwago Martin munnakibiina kya National Unity Platform eyawambibwa amaziga gamuyitamu olw'ennaku gy'alina ku mutima agamba nti omwami we okuva yawambibwa taddangamu kumulabako abadde n'essuubi nti osanga oba oli awo mwami we ayinza okuba nga gy'ali nga banaamuleeta naye kyasinze okumumalamu amaanyi n'atuuka okukkiriza nti ddala bbaawe yattibwa ye gavumenti okuvayo n'efooginga omuntu mu mawulire n'emuteekawo era n'avaayo ng'agamba nti Lukwago Martin eyawambibwa gavumenti ya mwami Museveni naye ng'agamba nti ali bulungi gy'ali tewali kumutulugunya kwonna wabula bakyalina bye bamunoonyerezaako era budde bwonna bagenda kumuyimbula omukyala agamba nti omwami eyavuddeyo gwe bakozesezza si ye mwami we Lukwago Martin amumanyi bulungi kuba ye taata w'abaana b'alina n'olwekyo kino kimuwadde okukakasa ddala nti wamma omwami we bayinza okubeera nga baamutta oluvannyuma batandise okuteekawo abantu beyabeeyita erinnya ly'omwami we n'olwekyo agamba nti amaanyi gamuweddemu abantu bangi abafaananako ng'ono essuubi lyabaggwamu dda balowooza nti abantu baabwe bayinza okuba battibwa wabula ekibaluma bwe butaziika ku bantu baabwe bandikigumidde nti gavumenti yabatta tebalina musango naye waakiri ne bamanya nti abantu baabwe baba bawadde babaziiseeko ne gavumenti etandise okubabuzaabuza etandise okukola ebikolwa ebiraga nti ddala wamma abantu bano tebakyaliyo. Yeah, of course kyatwewuunyisa nnyo okusoma alipoota eyaleetebwa General David Muhoozi ne byali ayogerako kubanga byayogera byali bya bulimba. Abantu abamu beyagamba nti tebayinanga bibakwatako twabiraga nti bayina IDs, abamu bayina passports n'ebirala byonna bibakwatako gye biri naye n'ekirala ab'enganda zaabwe gye bali ba LC gye bali ku byalo aba defense gye bali abantu bakimanyi bulungi nnyo era juzi mwalaba mu lutaayo lwabadde akola ne tiimu ye mu families ezo ng'abantu gye bali bonna bonna ne witnesses ababiraba ng'abantu bano babatwala. So kyali kya buswavu nnyo okulaba nga mijimu evaayo okwogera ebigambo bwe bityo. Ekyokubiri baavaayo ne bagamba nti bano abantu tebali cooperative ne police. Kati ngono bwakugambye tebamukontaktinganga naye nekira officer ukumshakeni nemukkiriza najja nayogera nange nemuwa details all okuva ku bazadde gye yasomera buli kimu we yakoleranga gye yakulira kati simanyi lwaki bagenda nga balimba abantu nembawa n'ekifaananyi kya Lukwago Martin kati saawa okufumya amawulire nga bagamba nti Lukwago Martin bamulaba ate nga ekifaananyi kye nabo asikyendaba nga n'omuntu gwe bafumya simumanyi. So Minister yavaayo n'agamba nti bano tebawadde cooperative ne investigations. Ekisooka
Human Rights Commission yavaayo bwetyo. Ngono babadde abagamba aba Human Rights Commission baali tebacontactinga families ezisinga, baali tebabacontactingangako. Ne police families ezimu tezicontactingangako. Naye ne bacontactinga wa details zonna zonna ezibakwatako ne batabeerawo kye bakola ogenda mu maaso. Naye tulina information nti abantu abamu bo bennyini bavaayo ne bategeeza kati ngabo be bagamba nti batwala ekakiri mu balakisi ne bamalayo ennaku ngazi izo, abamu be baali basibye nabo ne babalolizinga, abalala ne babalekayo. Kakati ezo questions zetulina nti lwaki mulimba abantu nti bano abantu tebawadde ku police okuwaaba gino emisango. Ebiseera ebirala bano bagezaako babacontactinga nga bagezaako okubagulirira, ne bacontactinga family ne bagamba katukoye sente meka ensonga z'omuntu wo oziveeko. Ekyongera okutulaga nti oba oli abana abantu either babatta oba babakola kyonna kyonna kye babakola, naye tubanja tubuuza bano abantu mwabateekawo baba gye bali waleete, bwe mwabatta muleete emirambo gyabwe abantu baabwe babazike bulungi. So question endala nti tuzaako ki, mujja kutulaba nga tukola activities ez'enjawulo ku nsonga eno. Nalabye mukyala Wangadya agamba nti tugezaako okulaba ng'eno ensonga teva mu ddiiro. Tegenda kuva mu ddiiro okutuusa nga bana abantu bakomyewo oba nga tutegeddewa gye bagenda. Kati chairperson wakakiiko k'eddemberewo tasobola atya okuvaayo n'ayogera statement ng'eyo nti tugezaako nnyo okulaba ng'ensonga eno teva mu ddiiro. Bw'aba nga ayagala eno ensonga eve mu ddiiro baleete abantu bano so that there is closure for these families, abantu bamanye abantu baffe ki ekyabatuukako. Ate ekirala balekeraawo okuwamba abalala nga bwe mbagambye, every day wano tubeerawo n'abantu ababa bazze reportinga cases empya zaabwe bawambye n'ebirala bwe bityo. I think those are the questions.